Ampuliriza nkulamusizza era nenkwaniriza programu eno. South Korea okuva ku lunaku olwokubiri abantu bali mu kwekungunga nga bagamba teri kuzikiza mpaka nga president alikulidde. Obuzibu buvuddewa e South Korea? Obuzibu bwavudde ku President Yoon ow'ensi eno ya South Korea ku lwokubiri ekiro okulangirira nti ensi agitutte mu nkola eya masholo, amateeka ag'ekijaasi, era nga mu kulangirira bino obuzibu yabutadde ku kibiina ekisinga obunene ku ludda oluvuganya gavumenti ekya Democratic Party, kyeyagambye nti kiteetera n'eggwanga erya North Korea. Jjukira South Korea ne North Korea bayawukana 45, yali ensi emu ne zifuuka ensi 245. Mu kaseera katono olutalo ne lubalukawo wakati w'ensi ezo bbiri ne luyimirira 53, terwakoma, basirisa busirisa muntu. Kati ensi ezo zibadde ku mbiranye okuva 53, buli emu egamba gye ne waayo egisekeeterera. So kakati President Yoon agamba ab'oludda oluvuganya bateetera n'aba North Korea, era naga nti ebikolwa byabwe biyina ekigendererwa ekyokusuula gavumenti y'eggwanga erya South Korea, kwe kulangirira ensi agitwale mu nkola eya masholo. Kakati mu nkola eno eya masholo obuyinza okuva ku bwa parliament ne gavumenti yabuwadde amagye saako ne poliisi, era n'abasindika ne beebungulula ne ku parliament enkulu ey'eggwanga erya South Korea okulemesa emirimu gyonna okuddamu okugenda mu maaso. Kino ng'amaze okukirangirira ab'oludda oluvuganya bakiwakanyiza, era omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti Lee Jae-myung ng'era yakulembera ekibiina ekya Democratic Party mangu ddala yayise ababaka be aba parliament nti yadde parliament bagyetoolodde mujje mukole buli kisoboka, abasobola okubuuka ebisenge mu bibuuke, abasobola okuwagaanya wakati mu basirikale mubayitemu, muyingire. Bwe muyingira tuleete ekiteeso ekigoba kino President Yoon kye yalangiridde, era mu kiseera kyekimu n'ayita n'abawagizi baabwe bo bajje, tebalwana kuyingira mu parliament wabula basigale wabweru wa parliament okulaga obutali bumativu eri President Yoon kye yabadde alangiridde. Era ekyo kyekyabadde abantu ne bajja mu bungi n'okutuusa kati tebannaba kuzikiza. N'ababaka ne bajja olwo bazze ku lunaku olwokusatu kuba bino abirangirira lwakubiri kiro. Ku lwokusatu ababaka nga bamaze okuyingira munda mu parliament okusinga ab'oludda oluvuganya beebaze bwe baatudde ne bayisa ekiteeso ekimenyawo ekiragiro ekya president. President kino olwakiwulidde nga bukya naye kwe kutegeeza nti omulanga gwa parliament aguwulidde n'omulanga gw'abantu aguwulidde, era n'alangirira nti enteekateeka eno y'amasholo agenda kugijjawo, n'asuubiza n'amagye okugajja ku kitebe kya parliament. Wabula n'ayongera okukigumiza nti yadde kinaakikoze kubanga parliament ewakanyiza masholo naye tekijjaawo nsonga gye yayogera ng'alangirira masholo nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti balabika bazinira ku ntoli z'eggwanga erya North Korea. Ampuliriza mu kiseera kyekimu n'ebibiina ebirala ebigatta abakozi nabyo ne bitandika okwekalakaasa nga bigaa nti kyekiseera President Yoon abaviire. N'olwekyo obunkenke awo we buvudde obukyagenda mu maaso mu ggwanga lya South Korea. Mu nteekateeka eno ey'amasholo ovuddeko mulimu kino. Kakati enteekateeka eno ey'amasholo buli mawanga galina bwe gagitaputa. Mu ggwanga lya South Korea masholo erambikiddwa ng'eri mu nnyingo ey'e7 mu ssemateeka waabwe. N'olwekyo president asobola okulangirira enkola ey'amasholo naye alina okubeera n'ensonga ey'essimba. Ensonga eyo ng'ekwata ku kuba nga waliwo embeera ey'obweraliikirivu nti eggwanga ligenda kulumbibwa eggwanga eddala. Ebiseera ebisinga basinga kutya ggwanga lya North Korea. Singa bafuna embeera nti North Korea egenda kubalumba, president bw'alangirira masholo
ebitongole ebirala byonna ababisaanyizaawo kati ng'akolagana butereevu n'amagye na poliisi okuuma ensi. Oba singa munda mu nsi mbeeramu obutali butebenkevu, tugeze abantu ne beekalakasa ne batwalira amateeka mu ngalo, banyagulula, bakola buli kitagasa, pulezidenti yasobola okulangirira Masholo nnyingo ya 79. Wabula abamuwakanya bagamba ebyo ebyogerwako mu ssemateeka si bye byabaddewo. Kuno kusika muguwa okwa bulijjo okw'ebyobufuzi. Pulezidenti yuno kwaliko ne banna abavuganya gavumenti. Bawakanya enteekateeka ze omuli bajeti n'ebirala. Balina be baagala okugyamu obwesige abawabi ba gavumenti, be baagala babuulirize ku mukyala we nga baga nti emirimu gibalemye, beebakidde ku mirimu. Kakati ye pulezidenti yuno agamba nti ekigendererwa ekyokwagala okugoba n'okujja obwesige mu bantu abawera mu gavumenti ye kiraga nti balina ekkobaane ery'okusuula gavumenti. N'ekyokwesiba ku nsonga ya mukyala we kyekwasa okutuukiriza ebigendererwa by'abalabe ba South Korea. Kakati ab'oludda oluvuganya gavumenti baga nti Masholo ekkirizibwa mu ssemateeka, naye we yagireetedde ate si yeeyo embeera eyogerwako mu ssemateeka w'eggwanga erya South Korea. Kakati ennyingo eyo bw'eba yakukola, tugeze ng'embeera ekkiriza nga ssemateeka bw'alambika, obuyinza bwonna buddira amagye ne buddira poliisi, n'olwekyo paalamenti eba teriiwo. Pulezidenti n'amagye beddiza n'okuddukanya ebitongole eby'amawulire ebya gavumenti n'ebitali bya gavumenti okusalawo ggulire kiri emufulumya. Gavumenti erina obuyinza okuweera enkuŋŋaana ez'ebyobufuzi zonna. Gavumenti erina eddembe okulinnyirira eddembe lye ery'okweyogerera, kubanga erina ekizibu ekinene kyetaasa ensi. So Masholo bw'etyo bw'ekola, era bwe yalangiridde ekyo kye kyabadde kitegeeza. So akozesa n'obuyinza nga teyeetaaga na kugenda kufuna biragiro bya kkooti. Ekyokulabirako bwe yalangiridde Masholo eno, butereevu yategeeza nti n'emikutu gy'amawulire kati giddukanyizibwa amagye. Naye waliwo n'abasawo ababadde mu kwegugunga, ababadde n'obutakkaanya bwabwe ne gavumenti ya pulezidenti Union okuva mu Gwokubiri nga baateeka wansi ebikola, nabo yabalagidde mu ssaawa 48 okubanga bakomyewo ku mirimu, naye ng'ensonga zaabwe tazikozeeko. So Masholo ewa pulezidenti obuyinza obw'ekika ekyo bwe buyinza pulezidenti Yuni bwe yabadde yeewadde ku lunaku olwokubiri oluvannyuma lw'okusika omugwa kwe yeesanzemu n'aboludda oluvuganya gavumenti. Naye akazita akateereddwawo kaamukase okuggyawo ebyo, kubanga paalamenti yakiwakanyiza, abantu baakiwakanyiza, ekibiina kye kyennyini nakyo kyawakanyiza Masholo. Ekibiina ekya People Power mwava nakyo kyawakanyiza Masholo. Kakati n'agisigalamu yekka, ne kabinenti n'etuula n'esazaamu ye kennyini gyakubiriza nga tusazizaamu Masholo, okugamba ebintu byamutabuseeko. Okay, kati ye ate mu kuleeta Masholo nga ogamba nti opposition ekolagana ne North Korea, alina ebyokulabirako by'alaga oba naye awanuuza buwanuuza? Ekyamazima ali mu katuubagiro ka byabufuzi. Tewali mbeera yonna mu mateeka gy'asobola kwesigamako kulangirira Masholo gye yalangiridde. Kibyotula nti ensi yonna yamuvuddemu. Jjukira ono nkugende nti pulezidenti yava mu kibiina ekya People Power. Naye ne pulezidenti w'ekibiina ekyo bwe yagenze ku kibanja kye ekya Facebook yawakanyiza Masholo eno. N'olwekyo yabadde anoonya kwetaasa ye ng'omuntu. Yabadde anoonya kwetaasa ng'omuntu, naye n'alowooza nti bwe njogera ku North Korea, jjukira embiranye, ampuliriza nkunyonyodde embiranye eriwo wakati wa North Korea ne South Korea, nti ne bannakyemalira mu myaka gy'enkaaga n'egy'ensanvu abaafuga South Korea, North Korea baagikozesanga nga kkanga baana. Buli yagala okufuga South Korea n'omukono gw'ekyuma abaga North Korea yebalumba essaawa yonna. Kati abantu mu kutya nga baga nti katumuleko ono tetwagala kumusumbuwa. So President Yuni North Korea yabadde agikozesanga kkanga baana. Okay. Tuli ku 88.8 kya Basafama Radio Buganda. Eddakiika zino ziri 40 ezakayita ssaawa 88.8 CBS FM.